Omutaka mukunja. Anji. Abataka temutuleka nafe tuli bataka tuli nyakutaka. Hello. Hello. Wansewa. Jeba liko nyabo. Aleko na jeba. Nze bampita mukunja wa Beat FM mu Ndobeso. Ye tata. Wangambye nkukubireko olina ekikulu. Iye mukunja na ulidde Ndobeso ya jeje mwakoze tata. Mu butuufu nenda byeddala ng'enkwatako mukunja ndi ku lukatu kwentudde. Bannange mukunja ndi mu buzibu ndi mu kutya okw'ekitalo. Mukunja nafumbirwa waneeno nga nina omwana wange ow'obuwala. Omwana wange bamuyita Kereya era n'abantu bampita maama Kereya. Nafumbirwa naye yali muto myaka 9. Naye kati agenza akula nga bamanyi abawala atuse myaka 17 munene muwanvu ati. Kameye ngenda wana abantu tebampulira bannange biswaza. Naye abantu bangamba mukunja bamulaba n'edda wange bagamba omusajja bamulaba mu comedy batambula eyo mu kucakala omwana ngamba mangezeeko mubakwano bange siina bwe nja mugamba nti tugende bameka babiri akomawo obudde bugenze nnyo kumbe eyo nayo nga abantu bagamba ali nani ne kitaawe engamba bannaye nja kukubira ontaase taata tulabe nange osanga bwe banaaba bituufu omwana yandiva ku musajja amaka gagenda kunnema mukunja ndi mu buswavu agenda kunnemya amaka oyinza kyefumba n'omwana wo mukunja kakati nange kyenkubuuza omwana bw'aba mujja na nnyina waleeta waaki anti munene nale siina gye mmuleka muno mutusala mu basajja abatalina magezi omusajja anyawala gye ku kyalo eyo ekityamu enfu munene yazontowala taata we nasina bwendekayo mwana wange wabuwala neŋŋamba ono wabakkiriza okumpasa naye mukunja kanfumbirwa n'omwana wange ng'olabye banaye mukunja ndabye omwana agenda kunnemya amaka buli bwadde ewaka omwana neyeekejja n'ayambala obugoye n'akyusa kano n'akyusa kale mukunja biswaza bw'oyita omwana w'omugambe nti lwaki nawe bwadde ewaka weekula bwoti lwaki tomugoba aw'ewaka banaye mugoba alagibwa nange zisimalina kyakukola n'atera nakugwa ddalu omwana n'abeera eno daddi kino kati agamba kabu mukunja mba nkyagali naago ayita na daddi kakati gwe badde oyagala tukole tutya njagala obakubire esimu yaani eno gye wampadde ya muwala wange weefuule kujjaawe kimera kakati gwe weesirikire gwe weesirika oyagala okwogerako naye sagala kwogerako naye wabula njagala kakasa mukunja nfa obulumi omujja nanyina afuuse ekizibu kale beera kutuvaako mwala yaani yekereya ate omusajja yaani kiguli kale beera kutuvaako kale taata Hello? 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 Kereya? Hello? Kereya? Hello? Kereya? Ogera mpola. Ompulira? Nkuwulira. Kereya oli otya? Jenji gwoli otya. Kakati Kereya oba oli bize oba tusobola obadde ozuukuse? Nazuukuse dda. Kakati?
Kereya mbadde nina byenjagala twogeremuko. Obebiki? Omwami gwe bayita Kiguli omumanyi? Mumanyi. Mumanyi. Kakati nze amwe police officer. Mbadde nkukubidde just nga nina byenjagala okutereza mu engeri gy'oli omwana nga njagala kutereza mu nga nina byenjagala nkuterezemu oyinza okuba tobimanyi engeri gy'oli omwana. Ompulira? Hello? Nyabo tonzijjaako. Ate kati bonti tizambo oli polisi nze wa polisi mwagazaaki. Ati kakati omwami Kiguli omumanyi? Iye mumanyi. Ati kakati mbadde nkukubira kugamba nti waliwo etteeka erikukugira okubeera ne Kiguli. Waliwo etteeka erikukugira okwagala omuntu ow'oluganda lwo. Etteeka? Ate litya? Anti tulina wano omuntu akomplaininga. Era bwe kigaana tugenda kukwata tukusibe olw'ensonga mukyala we Kiguli omuyita otya? Oyo ddadi wange. Katate ddadi wo naye ng'ate engeri gye mweyisaamu enyiiza ate mukyala we omuyita otya? Mukyala we ogamba mami? Kyokka bannaayo mbu mami yampaabidde. Ebyo biveeko kikukugira mami naye byaliwo ye kakimanyi nti mukadde wangi? Mami kakimanyi nti mukadde kakogwe. Kyokka bannaawo ofisa mwagala kunsiba. Ye tugenda kusiba kasita onabeera ng'olemedde. Bw'aba mami yampaabidde bwe baba batusiba bagenda tusibaabo babiri n'eddadi wangi? Nze kubanga bannaye nze ekisooka oli si kitange nze najja na mmange najja naye buzi kati nze oli yeddira buzi simanyi biki sina wa muziro gwange. Kati yaba ddadi wange kogwe kankubuulireko amazima. Amazima nze ne ddadi twakikwasaganya. Kuba ddadi yali anoonya waaka omanyi waaka w'abato ekyogera naawe kulamazi nawe yaggwako kiri muwala we nze kibeera muwala biko nze najja na mami wange. Anti kakati bw'ojja ne mami wo omusajja gw'aba ayagadde abala taata wo. Taata wange ku ddiiru ki? Nze yo si taata wange. Abeera kitaawo. Nze kati nno nze ddadi kye yali anoonya mu mami yakizuulamu nze. Yazuula waaka mami waaka ye wambwa era mami kati yeesootinge kubanza omusajja simutya. Ate nga nina waaka okubeera ng'oli mujja na nnyina ate kikwagaza kitaawo maama wo gwe yayagala. Kitange mumanyi nze nina waaka ddadi bwanoonya era ffe twakyogerako twakitereeza dda. Nyabo Kereya walibadde omanya obuwangwa oli wa ggwanga ki muwala gwe? Ndi Buganda. Kati Obuganda bukkiriza omuntu okwagala olw'okuba oli mujja na nnyina nga temweddira kimu na musajja si yakuzaala. Siisa mami yeesootinge saba lwaki yandeeta ng'akimanyi talina waaka yakimanya nti nze ndi muto kyali mu kasupu dandeete wali ddadi ate ng'akimanyi ddadi anoonya waaka. Ffe mu mateeka tulina obuyinza obukukwata. Awo mujja kunkwata kemmanyi tayinza na bakiza mukunkwatako. Mami yeesootinge kyokka mami akyabonaabonera nnyo obufumbo. Akimanyi talina waaka yazungana n'abasajja abalinawo. Nze temusumbwana kunsumbwa mugambe yeesootinge. Kale wulira bannange. Kakali kiki? Omwana ali ku nnyina awuza ndi nze nina waaka. Ate nnyina ye yakugabirako ate otandise kumwewanirako ng'owuwo waali omusufu. Mutala wangu wa mama we yanafuwa ye yalino engero ze zireeta obuzibu. Zigamba zitya maama? Obukyabuziba. Endobeso mugiwulidde omwana yeepimye mu nnyina n'amulaga nti owange tolina waaka. No kati olwo omusajja nga atunula atya? Banaye mukazi wattu maama Kereya ng'okiguddeko mukwano. Ogwo omusege
ogenda guvira mu bufumbo munnange kakati kigulita kyayinza kuwuliriza wabula awuliriza Keria nze n'amajja kiwana ekiteredde naye emisege giri mu nsi obirabye enze bwakola manzani nga ndi busiika yebbwaku yewa naye ebyana byayononeka ekyana bano ekyayononeka tekikimanyi nti oyo abakisa waakyo nkugambye enze gitya mwasize mutoni mama Jamila wanekabe naye bannaye omuwala mukaba mukama Katonda kyovudola tujja kuno banyonga ebyana tubireka mu bufumbo omwana wo nakola bwatyo mukama Katonda sigadde mama Jamila waneka yabo mujja kukiwulira era tukiwulidde David Kalinga bulijjo wensozi bbiri kindu waziza busijjanga kwerekera bwana yegana nyina kala ate oba gyenyamiza ebigambo by'omwana ebimuvaamu ddala gyenyenyaza biri disgusting njogedde na luzungu banange katono omwana kikaki izite enkuza ye yali mbi maama wakuza otyo omwana naye abasajja kiki lwaki muli butwa lwaki muli batemu oyinza otyayi naye omwana gwe oyinza otukushalingaye mujja kiwulira omukiganyize bannage gano ngama we mukulano gennyini naye bane basajja namwe buteewummuza abasajja buteewa bitiibwa kuba oyo naye aba mwana wo omutwalire mu ttuluba nti mwana wo naye n'olwana ne lusimba amannyo mukama Katonda ekivaana ku nkuza oyo mwana weka wamukuza bubi nga wamuwannye eddembe mwana tayinza kusimbira kaati omannyo naawe banange kisanga ataati tono maama Linda ekawuko nda tewaliwo pulaani byawe eyinza kuzannyawo ate sobola kubula abasisimusi mbalamusizza omuwala oyo ekirungi mukyala naye ajja kuzaala omwana wa kimukole ono timbatoola adyeri kabbo ka muwala nakacwa wangi omwana akugambye bw'atyo tewaakawo zero era maama weesootinge waaka yakuleetedde ebizibu nga nkyali awo okola otya omwana mugamba kuba ntegeera nti ye nego bakikoze naye magezi geego mbaleka beeyagale toddukanga mu ddya sisobola kufumbala mukyala munnange toddukanga mu ddya aba takyali vumira mu ddya weerwaneko oddayo n'omulodinga sooka olinde mukunja omusajja kola kuwaaka omusajja abodde abaana bange n'alabanga muwala wange ate yasinga nze awo yaba takyali mwami wange toddukanga mu ddya nakacwa wuliriza ndivuddemu tolivaamu ndivuddemu